I'm singing happy birthday to you. Hi, Senior B, happy birthday. Yes, enjoy your new age with grace. Keep being happy, keep being you. Yes, from Caritas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear DJ Senior B. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear. I wish you nothing but the best. I wish you love, joy, happiness, and everlasting love. Thank you for being such a hard worker. He's a workaholic. I last met him 3 years back, and this guy can work. Bananga yagala nnyo ku DJing bachita kukuta. Akuta. Hey! Man, then I nazi mixtapes. Walo yampako mixtape ye nenjulira nga olimo DJ Senior B. Nene bangamba yali wadda ngamba da. So he's one of the baddest, sickest, illest, dopest DJs I know in town. You can even call him a classic DJ. Ye wadda bambi, bad man. Bambi, happy birthday. God bless you. Nze DJ Senior B, the remix wizard. Manyiga mgongo yali ku kamera. Tetugenda ku celebrating ku murundi guno na party. Nga bwe kitera okubeera twakava mu kulonda ebyokwerinda bikyatulagira okuba nti tusigale waka era n'okuba nti tugondera kafyu. Sina byakwerinda byokka, corona akyaliwo era akyafufugaza ensi. Kyoba okola kimu kyokka gondera ebiragiro bya Ministry of Health wamu n'ebiragiro bya government osobola okubaawo bulungi. Nze DJ Senior B one more time. Leero zizemba nyumiza ya kabozi ku biki ebize bibaawo lwaki mbana ndiyagadde celebrating olunaku luno namala emyaka mingi nnyo nga celebrating a birthday naye omwaka 2016 lwensokanga ku celebrating a birthday tekyali nti nava uvyeri nengamba nti kati ntegese naye n'ekirooto kino kubanga ndi mwana muto nnyo nga ndaba nti singa mba nkuze nenfuna ssente naddala we twakulira mu kyalo walingawo space ekibangirizi nga tekirimu alima tekirimu nsiko kiringa kisaawe naye nga tewali muntu nga wanene ddala zayiika nga 8 nga muli omutima guŋŋamba singa mba nkuze nenfuna ssente nja kuleeta ekivvulwawo nga buli ekyalo kyonna buli muntu alye anywe adigide azine osegede unfortunately tuli bwokula ebiruubirirwa oba ebirooto bikyuka notandika okola ebintu ebirala ate era nga n'obuvunaanyizibwa bukyuka obuli akasente kewali badde otambuza okutuuka ku kirooto tekawera so nobeerawo bwotyo sirinzeka ndi ne DJ Nice Jose okuva ku Record FM muganda yange mbagambye tuzze tu celebrating ennaku zino FMB ngayeza tugatta pate oba tugatta amasanyu obulamu ne bweyagala netubanga olunaku tulujjukirira ddala n'amaanyi ag'ekitalo ddala. Watandika dde celebrating a birthday? First of all kansooke namuse ku batulaba bonna naye nga in a special way eri oyo muwagizi wa Sakata Vibes abagibeerako all the time. Yes. Sakata Vibes channel y'abawanguzi because with all the recent interviews ezaba candidates ade besimyewo different posts ndabyenga most of them at least bawangu obolyawo buli yafuna interview ku Sakata Vibes nga politician nga ina wali esimbyewo yawangula like buli oba most of them I would say abasinga obungi so ekyewunyisa kiriwo ekiti nti eyali badde tawangula ye yali badde MP wa Bujumba constituency Kalangala eyaliko Opondo samujjako interview ate gwe najjako ye badda ye yali azaakomawo okuvuganya balaga nti nno gwe balangirira eri ku district ye Opondo naye ate results za parliament ezaba MP amapya ezalabiddwako ziraga nti nno badda yali mu linnya eryo okutikirira kitegeeza naye namujjako interview n'awangula ku Ambulera mu Ntebe municipality ku bwa meya nakola interview ku mukyala Nasuno Olivia Kamya unfortunately yete yawangula yiyiwa Ambulera yekka
nakola interview n'atawangula. Okay, so in brief, kitegeeza ndi ku mukutu ogw'abawanguzi and I'm proud to be here. All right. So wenzira ku kibuzo ky'ombuuziza ndiwe natandika celebrating a birthday. Yes. I think natandika celebrating a birthday, but it is two way because we always celebrate our birthdays ne woba tokoze party. Just a mere post, putting up a post. Okay. Kitegeeza okoze celebration. Yeah. So naye wetudda ku ya party. Nange basically I would say 2016 ketwateeka ku Bubbles Express. Eyali ensasagge. Pate yaleeta n'abazungu abali bagenze ku byabwe ne bagamba kyekiri wano. So Ntebe Road ng'akwatiridde. Before you know bali tebamanyi na wawe bali. So bali bamanyi oba kiki. Naye nga that was my first time. Okay. Though before I used to celebrate it in a different way. Okay. Yeah, balinga olumu batera okumpayo obulabe ewaka. A friend could call you, hey, happy birthday. So there are all sorts of ways to celebrate your birthday. Okay. But basically, erimu endongo n'okufuna party with all other friends more than 100. Ya 2016. Ya 2016. Nange nzijukira ya 2015. Teyali party. Naye manager izo yampamba. Nantwala mu Ndeba wa Veroni. And by the way, again, we were together. That Twali fenna. The manager Moxie. Kwolo tulabanga alida in the feeling. True. Sa konne omwalo lyo ni Fanta. Shamimu Fanta. Big up of Shamimu wherever you are olaba oba bamanyi Fanta mugambe mutumide kwenyo. Alida naye mutumide. Simanyi jali bangamba yagenda ku Dubai. Ndwawo mulaba. Na alida yalina amanyi ku social media. Naye guno omulembe gwali badde gugwe. Timu yagwawo. Aleka yagwambo gwe Suubi. Yagwama Suubi. Wenda bamu abantu be yali nabo mu race, it was Rodake, Spice Diana. Ate na dala Spice Diana kubaba bali na mukono lwango zao. So ndoza walaba level Spice jali. Wamuleka I think definitely yagwama Suubi. Yagwama Suubi. Yona joli alida in the feeling toti annyo. Tato bana. So 2016 ekifaananyi kinalina mu kusooka kwogo omwaka omanyi pate yo twagirangira emyezi 6 nga tulinga abalanga concert egendo bere Namboole ekifaananyi kinalina mu kusooka nali njagala abantu balye banywe baffe naye wana bomali nongojeko n'ekyo abantu bo bennyini bakugamba obudde bwe tulina obeera ku pate. They don't think nti wali budde bwakulya because abasinga bali bantu bakulu. Oyagamba nze ngenda kuba nakava ku mulimu, so by the time I pass there I will just take 1 or 2 bottles then I go. Kati ekyemmere ne kibeera excluded in that way. Definitely. And most of them we are happy with that. So I think we didn't miss a point. Yepate jukira jendowooza nti mwebatereddamu kubaawo nti yepate jena funirako omukisa okuba nti Lwasamade teacher Niki Dictator Maka Tomosange Kaima Shafiki Ben the Big Size n'abantu abalala bangi nnyo abaaliwo besitasobola kuddamu kulaba mu kifo kimu. Ojjukira bayimbi kyabajja kolo? I think remember Dr. Brain. By then ina timu Kamoli ngesabula timu yenene muyimbi kyomulalawo bakezi wizi bajja ne bayimba wizi RPG Chikompola 1JP naye yaliyo Ketu kilo 2 Ketu yaliyo bade yatadde oluyimba waleeta obulamu bunyuma nalulabye naye abayimbi baali bangi Evelyn Lago eyafuka Evelyn Love kati nzijukira ono yali musana ya music ayimba Horizonti Elio Disc yaliwo Elio Disc yaliwo waliwo n'abayimbi abalala bangi nnyo abayimbi baali bangi nzijukira Shasha Brighton yaliwo naye yali ebiseera bye banga alina akayimba ki n'akayimbamu awo n'abayimbi abalala batayimba naye nga bajja ku mukolo baali bangi nnyo. Ebiseera ebyo Dembe FM yali China Fans Club abamu ku bammemba abasinga obungi balabikako. In fact kubajjukira twakigatta ku night ya Dembe FM yali awo ku Bubbles. Pati yaffe yali olwakubiri waliwo
ne night ya Dembe. Night ya Dembe yabeerangayo Friday. Yeah. Naye okulanga kiranga twalangiranga ku night ya Dembe. Yeah. Ekira kyenjukira kweyo pate nti abantu baali happy nnyo ekyensusso baali happy ddala okuba nti abamu essanyu baalijja mu maziga abamu beerabira gye baabadde ne bukya nga tamanyi gye yasuze. Abamu bagenda ne ba boyfriend, abamu bagenda ne ba girlfriend. So it was really a big day. Olwo olunaku lwensokanga okulaba designer wange Swaga Fashions. What is it? Swako Fashions. Yadda ku Swako Fashions. Era nga yamumpa ye Batisima Swaga. Batisima Swaga yangamba oyo omusajja ajja kukolako bulungi. Era yatutema obwambalo. Kafena twambadde white. Ebifaananyi kyabina. Bina. Mwebiri musimu. Mwebiri. Olunaku lwali lwa byafaayo. Sisobola oddamu okuwulira omuntu agamba nti no tufaananya amaloboozi bangi nnyo bakyogera mostly on phone. Omuntu ku bo eyali asinga era yasooka n'okiremerako ennyo yali Naira. Then omuntu omulala I think Asha Nava. Omuntu omulala DJ Jacob Omutuuze, DJ Wilba, and I think Neto Musange, Ben Big Size. So balinga era we bampulira ne kusimu balowooza oba oluusi Senior B ayogera. And waliwo ne kino ekibiina kyaba TV and radio presenters. Mulimu abamu abangamba naye oyogeranga Senior B. So mwe bali bangi kiraba kati lumu bankubira amasimu ng'ogenze ku radio ne bangamba ate wavudde ku Dembe ogenze ku radio koza ate uddi ati tukuwulira oyogera kati koza oyo muganda wange yaliyo nga bafaananya ne mukadde beta naye agamba tufaananya amaloboozi agamba tufaananya amaloboozi. So bangi in fact kati kyemanyi bwe tuba tuli ku microphone yemu ne tubeera nga tuli ku radio ng'oyogera n'osirika nange nenjogera n'ensirika bayinza olowooza omuntu we are discussing the same topic era unless omuntu aganye nti kati gundi I cross over to you nti gwe ate era ne wayogera erinnya let's say Jacob tugeze nti oba ali ku moderating then naga Senior B then Jose, people might be confused who is talking. Exactly. So okay, eyo 2016 bwatyo bwe yali mwaka gwali gw'amaanyi nnyo, gwali gwasasagge because it was my first year okuba nga celebrating a birthday ne party ennene ng'eyo bwetyo bwe yali ne tujja 2017. Actually gwali before you go kumanya omwaka ogwo gwali gwa byafaayo. Yes. I think gwe mwaka gwe nasooka ofunako ekirabo ekya birthday nga kivudde mu nsi z'ebweru. Kituufu jiba nango nzijukizza okimanya ekirabo kyange kyakirina kubanga n'ekirabo kye bampa it was just a dream coming true. Kubanga ekirabo ekyo nakitunuliranga nga waliwo abantu abakirina ne ngamba I wish one day naye oba omwana yantegeera atya ekirabo unfortunately bakibba. Sorry. Naye nga era batuuka okibba nga nange nkimati omatiddemu naye nga kyekimu ku ebyo besitayinza kweraya nti ekirabo ekyo kyalinnya ennyonyi nekintuukako wano. Talking of ebirabo ye pate nyensasinza ofunako ebirabo ebingi nange if I might say ebirabo byali bingi ate even some people they missed out otuwa ebirabo kubanga definitely kubanga akavuyo akaliwo abantu baagala genda ate oli anyiize ate onaakoze etya naye nga abantu okunyiiga kwali kwa masanyu mangi. Amasanyu gali mangi teyali nnaku bannange. People were just overexcited. Yes. Abamu ne bakoowa nga bukyali. Bakyakala bayingira kucyakalirawo ne banywa bingi kati muzze babiri onagamba ngenda ate gwe okyaliwo. Abo abamu nga banyiiga abamu nga babeera basanyuka abamu nga bakooye in reality kuba abasinga bali bava ku mirimu. Definitely.
So birabo bya twafuna then era ebimu nkyabirina yabitunulako nange ngabo gambye kwa ebyange biwangaza ate mukono gwange si mukono mwonoonyi. Then 2017 twingira Fire and Ice. Yeah. 2017 Fire and Ice eyo nayo yaleeta abawanvu n'abampi naye eyo tewaliwo. Naliwo. 2018 otaliwo. No, tewali just that. 2018 because wali okoleri. Nali nkoleri and then we didn't celebrate it kubanga radio yali amaze okufa. Definitely. Nze bana bankolera ka surprise. Yeah. And by that time nali nva Nairobi. So kati coming back I had to just go straight to Masaka. Kituufu. Kati 2017 twasoka si yaliko boat cruise. 2017 if I may remember ya boat cruise yali night ya Dembe. Ya 2017 what happened was it was a Friday. Yali Friday. Yeah. Ku night yange. So kati zate nali nkyali ku radio. So after the show nenvuga nenzija. So I remember ebimu ku byensinga kale memories ezingawo nti abantu baninda for over 1 hour. And I thank all those people who were there because they were patient enough. Yeah. Because Namalo Kola, I had to drop my fellow workmates. Then I drive to Entebbe. So katinga omanyi Entebbe road ate Friday. Tiziwera sawa 5 ng'oluguudo lukyakutte. So people had to wait for me paka sawa nga 7. Until when I reached, ne tulyoka tusala keke. And it was fun also. I remember performances from Becky 256. Yeah, Becky 256. Yeah. I think the RPG yajja late. Awo tetwalina nnyo performances. Ne Becky 256 yaliwo. Yeah. Ebiseera ebyo nga Jacob amungabira nnyo. Becky bigamba no Sophia na Joli. Era naye tutobye zinaliwa. Becky mpulira mu nkubombu bawe yamutwala. Alina omusajja omukulu muzungu. Okay. Mbu yamutwala kati bali eri bona naye simanyi wansi nekyemanyi tali mu Uganda. Becky, if I might say, maybe bwabanga bamutwala. Anyway, kiba kijja kunnuma mu lwansonga. She had a big fan base in Sese. Namutwalayo kwekangale one day. Yeke nyini nangamba we should organize a concert this side. Try to promotinga ogamba otya. Ne surprisingly yalita mind abantu bamutega. Bali bamumanyi. So na it's unfortunate nti obaye baba mutwala because abantu we tugenda tukula at times things change. Kati kiyinza okubanga ate kali yagenda alinga agivaamu mpola because it has taken a year now nga sirabako any communication from her. So kati kitegeeza slowly omuntu ayinza okubanga ate akyusiza obwongo, which is not a bad thing if she's moving on well. Naye nga ate kyemusuubiza kiri kimu nti abawagizi be baali bamulinze that side and she had a good performance that day. I took her. Era kyensuubira ndowooza bakyamulinze nakati kirungi nnyo. So Becky 256 yonna gy'oli obanga olaba tukutumiddeko nnyo. Me myself I salute you. Era nkwagaliza byonna ebyakabi. Era nali nkulinamu essuubi okuva Jacob we yapompa. Naye maama so ebintu ebyajja. So 2017 was a great year. Erinze mu bintu bingi nnyo n'ebimu byasobola kuteeka wano ku kamera. But it was all buyinza bwa Mukama okuba nti tulina obulamu buno. Tuyita mu mwaka tegwalimu buzibu bwonna. 2017 ayina buzibu tegwalimu buzibu bwonna tutuuka 2018. Jukira birthday zaffe zino zibeerawo nga 2 February. 2 February. So buli 2 February fuwe tuba tutandika omwaka. So ka tuyita mu 2017 tuyingira 2018 nga nali ntegese okucelebratinga 10 years of DJ Senior B. Nze mwenyini ze maze mu ndongo. Ze nali maze mu ndongo by that time. Nga za kubeerayo kwolwo lwennyini 2 February
yalina kuba Friday. Yeah. Yalina kuba Friday. Era show yali yabeera wali ku Fire and Ice. Lwakuba twamanya tukyusa date. Then ku lunaku nali maze okukola media tour ensasage. Awo naye nayigira nankola media tour. Bw'oba olina ekivulu okola buli ekisoboka. Nagenda ku zi radio ez'enjawulo, ne ngenda ku zi TV ez'enjawulo, ne nkola buli kantu akali kasoboka. Munnange mba ngenda ku interview yange esembayo nga January abeeramu 31 sikyo? Yeah. 31. Then nga lumu nga show yancha. Naye olwaleero nali ngenda jinja ku interview yange esembayo ku show ya Alpha ku Baba TV. Nga nakatuuka nti mumabira ne bankubira essimu ne bambuuza shoyo ogenda gisazaamu oba nedda. Konze lwaki awono nga tuli kusimu we bati ku gundi ku radio yali mu motoka ne boogera nti omugenzi Moze Radio amaze okufa. Kitedde twogerako yancha leero Moze Radio afudde. Yali bulo yamanyi nnyo okuba nti nali ntaddemu akatini ke nali nsobodde nti okucelebrating 10 years. Kunze kyali lwali lugenda kuba lunaku lw'amaanyi nnyo gye ndi eri n'abawagizi bange abazze bampagira ebbanga eryo lyonna emyaka 10 si myangu. Nasiriikirira nga ndowooza emmotoka neyisa mabira nga ndowooza gye ndaga ntuuke nfune enkomyawo oba ngende nkola interview eyo. Ku interview ngenda kwogerako kinsazeemu show oba nsigale nga nanga show. Naye nensigala nga nfuna amasimu mpaka nali ntuuse ne ku show bwenti ngera sinafuna kola kusalawo nga nze ngamba afudde ali Kampala show yange eri Ntebe. Naye nga amasimu agajja ag'amaanyi kufuna esimu yava wa Jacob Mutuuze naye nankubira nangamba Senior B show giveeko gyongezeeyo. Nawulira ennaku naye nga ntuuse ku Baba TV. Nenjogeramu ne Alpha Alpha nangamba show giveeko radio munene ensemu manyi nali sizala bunene bwe naye nali ndowooza nti maybe I was nali nkyalina omukisa okugenda mu maaso n'okucelebratinga obuwanguzi bwange nali ntuuseko emyaka 10 naye tekyasoboka paka nenkola okusalawo show nengisazaamu. Netumala okuzinga mugenzi Moze Radio kuziika. Then like after 10 days tuddamu nenziramu nenanga sheyo neddamu nebeerawo eyali ku Fire and Ice nga celebrating 10 years of DJ Senior B. Awo waliwo komyewo. So webito byali oyo 2 tuva 2017 tuingira 2018 webito byali naye ku first talk kwenyini bankolera ka surprise. CEO Fire and Ice Bar ya teaming up ne sister Nana Ovi ne bankolera ka surprise. So nali badde ngamba gwali badde mwaka gwa ssanyu nnyo oba oli awo gwali badde gujayinza okwenkana 2016 gwali badde tumi gwali badde gugisingako. Kuba ate wano kyenyinza okugamba nti ekisooka ate kati guno mukolo gwali waka. Yeah. And besides that already kwaliko event endala ya 10 years of DJ Senior. Yes. Kulono twali tusuubira abantu ate okuva mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo than it was in 2016 kuba baaliwo baali bano ab'okumpi. So it would have been totally different. Very different. It would have been bigger, better. Okay. Nange kyensuubira ekyo. Kubanga ate ye yali birthday esoose okusasulwa interest. Bwesagade zetwayitanga bisa abantu ne bajja ne twavenga fun. Yeah. But for this time kyali kyakusasula interest ng'ofuna ebintu bibiri ogenda kucelebratinga nange birthday party saako n'okucelebratinga na event yange eya 10 years of DJ Senior B. Yeah. Era kusobola kwerabira okwebaza abayimbi abajja ne baperformingirako era back to 56 omukubo yajja yali tansuuliranga kuva Jacob yamunkwasa na buli kimu kye era alinga takitansuuliranga B2C bajja New York da style yajja even lagu yajja naye teyayimba obudde ne bumukwata nga alina shendala. Okunzijukirako ba City Rock Entertainment
zijukirako Dax Cartel Manyiga Mugongo gwali yakuba ebifaananyi maybe kyabala bajjukira besagala kwerabira Keziwizi yayimba RPG yayimba so ku posta kwaliko abayimbi nga 12 ndowooza abayimbi nga 8 bayimba abayimbi nga 4 be batayimba naye ngera kyali kitegerekeka ng'omuyimbi wagamba nti nno nkyali mu nnaku ya Moze Radio okufa ng'osobola kitegerera n'omuleka bulungi nnyo nga abate yekwasiza bwekwasa kyali si kyangu kugumira ogwo mwaka so twaguyitamu nga tulina ennaku nekyakyo okujjukirako 2018 basically the topic is Moze Radio. I don't think there was any bigger issue than that in the entertainment industry as we are trying to remember the memories. Nenga checho because chensinge ekirala kyanzijukiriramu and 2018 it was a blessing also to me. Nalindi Masaka by then try to put ku Suubi Radio in Kampala katugenze Masaka so 2018 yankolera legacy Masaka because by then nagende Masaka I remember 2017 it was around October or November so we left Masaka towards it was after Easter, that was April but by the beginning of the year 2018 now already ngamaze okufa I remember onaina audience yamanyi nye Masaka so my show yaina listeners banji katinga whenever I go in Masaka cause ekintu kyanzijukirayo ono mukulu wa Nabugabo mukulu Kasozi wa Nabugabo nti ya surprisingly before Easter Nabugabo aba Easter Monday I think we bagenda so kati yajja bamumpa mu show yange nga Easter Monday jakuba weekend ejja week ejja not weekend sorry week ejja kati ne mu interviewinga nebwe na mu interviewinga nangamba engeri jo interviewinzemu mbadde sikifunanga konti bwe mbadde nzija ku interview eno ate bali be bambuuza biki bye balina okumbuuza so kati na mu interviewinga nganze mubuuza nganze biki bye tulina osubira what and what like how an interview can be naye nga ate yesi yambulira ekyo mubuuza so kati yali so surprised then he went on nangamba mutabani woba ofunye obudde nojje Nabugabo I can give you anything era Mr. Kasozi nkwebaza olwekyo n'atakomaawo ne tutegeka show abawagizi baffe ku Suubi Radio Masaka batusaba show tugiteeke Kasensero ku mwalo eyo show gye wajjako ne tugenda ndowooza abantu abalabe Kasensero mukulu Kasozi nampa sponsorship ya Posters still then abantu abalala bestajja kwerabira mu 2018 being a good year to me waliwo mukulu wa Tabula Byansi restaurant ya Masaka mukulu Tabula oyo ye yakizula nti jagala nnyo ekyennyanja era nga buli wengenda wali angamba buli wojja gwe bagambe bakuwe ekyennyanja so and up to now when I go there they still give me that fish ekintu ekirala I think Club Ambiance that is when omuyimbi Minomina Minomina nyoyo ye rise ye awo Masaka ne bama up to now when you talk of Minomina anyoyo and abantu bamanyi oluyimba lwange kubanga nasooka nenkuba aina intro drop gye yakuba nice Jose kati abantu nga balowooza oluyimba lwange so the other one was just an intro drop so kati omuyimbi Minomina naye nayitira yawo I was so happy nti namukolera legacy Masaka in that up to now aba agenzeeyo talina budde bwakwennyonnyolako nnyo nti they easily recognize him wonna waalaze so he has that favor and then it was way back in 2018 Club Ambiance by then nayo ne tufunayo favor nga ennyimba ze bazizannya DJ Mutesa Pro I salute you Selector Adam waliwo ne DJ omulala by then Shafiki yali akyaliyo
Shafika we yali avuddeyo naye ng'ajja n'abeeramuko. By the way, Shafika is my hobby. Tubeerako ku Centenary awo naye nga naye ajja ne tubeeramuko awo. So kati era nja kutwala opportunity eno because we are celebrating life. Abantu b'e Masaka we sitabeebaza mulundi guno subirawo mulundi mulala gwennyinza oba oli awo okufuna kubeebaza. So kambeebaze nga bukyali tuleme kubeera kagero kali kabasiima ogenzi. Abantu b'e Masaka banjagala nnyo. In that up to now abana bakyambuza t-shirt za Nice Jose ziriwa what and what. They still follow me up. When I post my show abantu bajja kyenazuula nti abantu betutwala okuba nti ba mukyalo bo balina that die hard love. Sibe bantu abamu aba genuine okitegeera oli waba ayagala Nice Jose ne walagawa so long as you're still in contact. Definitely. So akubeera and up to now they still do the follow up. So lwakuba nti kati nga omanyi waves whatever unless olinga ali ate ku website olusi nakufuna so naye nga they still do the follow up bakubirako ne kasimu ne bakucheckingako like Viviani waliwo sma Aunt Grace Sanje a lot of people waliwo musajja wange bali bamuyita banango oyo ye yampanga n'emmere banenga agireete kiro mu studio nga nkola so kwegamba a lot of memories in Masaka naye that was the wrap up of 2018 if I could say. Ngato malize Masaka nja tumira musayi gwa Nice Jose Masaka omukyala Mebo musayi gwange atera musayi gwa minomina asako ne timu yoyo nanga bwe malinga Mebo Rashida I say hi to you. All right. Abana abo they batwagala kwegamba we felt at home nga you just call them I'm coming there kwegamba you have a fantastic weekend nga you don't have to regret as to why you shifted from Kampala and why you're working from Masaka. Definitely. I still miss Masaka about work though I might say might not come back that side to work from there naye nga abantu bange whenever I go there I check on them. Okay. All right. Oyo 2018 tuyingira 2019 2019 atambula bulungi yeyo 2019 waliwa 2019 ku pate yayingira 2019 2nd February 2019 2nd February 2019 bibi bisera bya Bilufarm ebyo bisera bya Bilufarm olonga ndine samusuko tutiguka alla sote yaliwo yaliwo naye nzijukira abasajja bansalako ne banjiira amazzi entity yekolamu omulimu ne wanjepi antidote ne Promise Mukisa ne bampita ewaka ne bantwala gabanfeda jangu tukutuledira omusajja akuwa omulimu agenda kuwa simanya ku front emyezi 3 simanya agenda kwata buli Sunday nga ndeno nakasente ako yali Saturday nga ngenda na kudembe ntuka ya basajja bali kwokya nyama nga kuliko wanjepi antidote entity Promise Mukisa omuyimbi sako ne breaks up ani promoter ne batisi yaliyo ne banjira amazzi yali omwenge bugwali mwenge banjira omwenge kibinyo era mwe bonna nabamakinga ne mbatereka bwenti nja kufuna omukomu sirina buzibu so ebanja la birthday sebo terigwa lityo nvaawo ngenda ku Dembe FM omu promoter Makapi eyaleta cake nga alina omuyimbi we gali apo kinga bayirene andetera cake kati bajja kubono nga bagala jirya nenjiganira nga njaga jiretera tiimu entebe bajirye ekiro nyini tuba tufuluma bwe tuti ku Dembe tumaze okukola ekiro nga nsala bwenti ekkubo owa boda naleta piki we nali wennyini nga njikutte bweti najikuba pwa nesamuka eriyo nayona mu kkubo fene ntugitunuulira tuti benaganyo jirya nanga badagitwala ate tufonye that was the birthday ya 20 nga tuyingira 2019 tuyingira 2020 2018 tuyingira 2019 kati ogumaka nago tuguyitamu nago gwali gwansasage gyendi gwali simwangu nakamu nakatono naye era nga manyi ga Mukama akumanga twaguvunuka so 2019 tumuyingira tumuyitamu
tujja to celebrating year 2020 2nd February 2020 yali ku Infano yali powered by SM Promotions, Sakata Vibes, Sese Tours and Travel, yaliko Maulana and Rain, Guru Nedi, DJ Manyiga Mgongo yaliwonga wayize ebyuma seno nzibu era yaliwonga official DJ wa show ebintu bino. So it was a great show. Nzijukira nali nekanga okulaba Sarah Princess Ara, nekanga okulaba manager Maxine, anigo walitosubirawo nekanga okulaba Nava nze naye nze yali yangamba ajja kujja anze namwekanga ali sisuubira omuntu gwe nekanga okujja yali omuyimbi Jan Lion nali manya ate omuyise munnaye Jan Lion yawulira nga twogera kati mu Big Evening Show amasasi bakola wakalange bagamba tugenda bera ku Infano Auto Jacks kati even in the show ku the music estate like it took like 3 weeks nga tukyogerako kati abeerako muwuliriza waffe nnyo Jan Lion big up on yourself. Big up to Jan Lion. Jan Lion oyo muyimbi I wouldn't say he's an upcoming but he's a good artist. Yeah. He's a good artist. That's naye ekiyinza okuba ekikolanga nti muzibe oba distraction yendowooza mu career naye ng'ate musajja mutegeevu nnyo I would say musajja akoze abantu abasoma abantu obwongo be baki balina erinnya lye babayita psychologist munange mba ndi awo yali ne TV NBS nga bamukyaziza ng'ayogerera ku ebyo TV ez'enjawulo. So omusajja oyo Jan Lion I was surprised yafuna owa boda we n'amuleeta nze yangamba mugana wange biki mba ndi awo ng'ankubira essimu Jan Lion ntundagirira ekifo ne mulagirira mba ndi awo ng'atuuse najja n'aperforminga bulungi bambi. To me it was the surprise kubanga ye nga ye bwali nti talaba naye yawaayo omutima gwe najja nanyimbirako ku birthday and I'm so happy for that. Jan Lion big up on you. Nze namunaye yangana omukwatirwako ekisa yangamba nsobola yangamba bunkwatirwa ekisa naye musajja yekkiririzaamu kye mumanyiko yangamba nsobola Jan Lion yekkiririzaamu era abeeraawo nze nanzijukiza Ryan Shasha Ryan Shasha Ryan big up yourself for bana yo olaba tumeddeko nnyo. By the way Shasha ku birthday ya 2019 Shasha nange yankolera surprise nalindi awo ngamba omanya mpita boss naye Shasha I don't like that thing don't Peter I'm not your boss so naye bambi she always call me boss yangamba era enkofiira I think wajambala mukolo mungeriko boss yajimpa ne sandals so nalindi awo nangamba banenyina ekirabo kyo so it was one day ne mugamba I won't disappoint you nengenda nembino nabambi nayangulika enkofiira ne sandals I'm so happy she graduated. Ya graduating. Ono nane gwe twogerako naye ali disabled. Ate ye bambi ali disabled nti atambulira ku migo. Neera naye yekkiririzaamu. So yangamba tonkwatirwa kisa. Oba abantu abamu ayudusaabalamu obulungi emikono gikola bulungi buli kimu kikola twali badde at least twegombako confidence abantu abo gye balina bali disabled naye Shasha ye yangamba nti disability is not inability. I can do anything omulamu kyosobola okukola so that is one thing I'm proud of her. Era up to now ngamba tugenda di mu studio she's working she graduated and I'm gonna Shasha okay eddoboozi lyo limala okukula era she's practicing nangamba anytime we shall go yekkiririzaamu ekirooto ekyakirina so ekirungi that was 2019 yakuweera ekirabo kyenkofiira then abantu abalala benali happy to see yali Tanya naye yajja oyo namukwata off guard because she was from town nga bakola mbiri nangamba Jose you know I want to make it what and what finally namala nangamba let me come gwe wange Tanya najja n'abeerawo nina abantu abalala abajja lwakuba ne bagenda Jamira yajja so abantu bangi n'abayimbi bangi be nalabaawo
so baali bangi bajja kuba infaano yo yakwata it was much fun. Mukwano gwange Jab, that is my long time friend Jab, naye yajja. Waliwo Joan, Joan Jojo yajja. Joan ne mukwano gwe Jojo, that is Josephine Namayanja, my namesake. Ne yeita Vevo the Islander. Abo bo twali twakava kusehabwe Kalangala nga tuyingidde New Year's twali fennawo ne bangamba tulina okujja ku birthday naawe. Olwo lwennyini baalinya ne bajja ku birthday and they had a lot of work to do, so ne beerekereza ne bajja. Okay, I'm thankful for all their efforts n'okubanga basobola okujja. Awo wonna nno tuzize tubeera nga omukulu Isaac abeeramu mu nfo mpola mu magezi, abeerawo nga yeekweka, abeeramu mu nfo mpola mu magezi. Era Isaac naye mujja mulaba, tujja mufuna wano mpola naye abeeko kyatugamba. Tuyingira yali 2 February 2020, ne wayitawo omwezi gumu ne tuyingira corona ne batuggalira. Kiki bakusalako? Corona kiki yakusalako? Corona kyali otesitese kyotaatuukiriza oba kyotaatuukako? I had a bigger business plan. First of all, ngawe mumanyi nti ndi mu bya tour and travel as the CEO of Sese Tours and Travel. Yes. Nti nali nyina schedule yange y'okutambula. I almost cancelled like 3 flights. That one of Dubai, there was that one of Netherlands, Hague. Naye ya Hague nali ngenda mu, it is called the World Press Freedom Conference. Nga lukuŋŋaana lw'abannamawulire. Abannamawulire n'abo bonna abaagala okumanya ku freedom. So because mainly issue yali nti abantu abali mu media, like how do you get your freedom? But basically nga the theme is y'abannamawulire. So kati eyo government ye Netherlands under the Ministry of Foreign Affairs ya Netherlands ne UNESCO bali bampadde invitation nga nina okugenda okwattendinga. Then that flight was also cancelled. Then I had to go to Sweden. That flight was also cancelled. Then we tudda ku domestic tourism, naina trips nga 5 also in the same year. Kati then bwe tudda ku birala, like in lifestyle, of course emikwano mingi tetwagiraba mu corona. And unfortunately abamu bafudde, batufuddeko mu eyo period. Abamu balwala nga tetusobola baccessinga. Okay, some of us had the media tags ezitukkiriza okutambula, naye ate nga ogina, but you are always occupied with work. So that was also another issue. Corona we yajja wali otegese Easter Fest? 2020. There's zimu kuzegambe zili under domestic tourism. 2019 twagikola. It was bigger. Then 2020 twali tulina okuddayo ne tutagikola. So ne tutagikola olwa corona. And ekya corona ekyo, if I might say, corona obulwadde banaije buli abantu, let people be serious, sanitize where necessary. Kola byonna abasawo bye bagamba. On the same issue, mu mwaka gwe gumu ne tufiirwako muzeeyi muzeeyi Kibuka James Mulowooza. And I would say it will take years and years for Kalangala at large and Sese Islands ofuna omuntu ng'oyo. Nti omuntu abadde yeegomba ekintu e Kampala n'agamba baganda bange abali esese kati batoye bakirayo. For example, yali muyimbi munene e Uganda tagenda ku Kalangala. Ate nga bonna ade bagenda ng'omukulu oyo abatwala ne baperforminga for free. Abantu ne balabira obwerere. Emmotoka z'empaka n'azitegeka. Naye kati ene galuga you have to pay. So kati oli omusajja abadde extraordinary. Bwe tutunuulira development about Sese Islands, whichever project is there abadde atekamu omukono gwe. So kati ate era nange nalina project zange naye zetulina okuddukanya. So kati kwegamba 2020 corona bingi nnyo byatusazeeko. Naye nga Kibuka James Mulowooza omukama akulamuza ekisa yonna gy'oli. Rest in peace, honorable.
ogwo mwaka nze nga okwogera ku Easter na cancellinga shows ziri major zali 3. Nalina show awe Kitala, nalina show Enjeru eya Miss Enjeru, nalina show Nakaseke. Then nalina mu buno budidiru wange buno bwali bujja nga kajja lumu naye nga kayimiridde. Nalina Shena Maliri asako ne show za Jacobo naza cancellinga atenga kibeera kitukwatako. So musically via entertainment tuli balema twalemala kuva that time paka kati wetwogerera era mutusabire. Njagala okubanyonyola mu katini nnyo kuki nze kyemmanyi ku DJ Nice Jose eri mmwe abamulaba obulabe baba muwulira obuwulizi. Emusajja ali very humble, ali very calm, ali respecting abantu. Nice Jose ayagala abantu okusingira ddala ayamba abantu. So muntu w'abantu omusajja ali serious wabasaze okola ekintu takiddiriza paka nga kiwedde. Kyaki mwagalako nti ali principled, tosobola mukyusa abasazeewo ekintu kyasazeewo. So ate tosobola muteeka gwe ku kyoyagala nga temusose kwatagana. Oyo Nice Jose musajja ali very hard working. Nze challenge nnyo nti ndaba mulabe challenge zansukako mu bya hard working byenjogerako. Omusajja ali disciplined nnyo, tosobola musanga bintu bya buvuyovuyo, ate si muntu nnyo wakugwirana oba kubuukira ku bitonde bikyala nga olaba abavubuka abalala, era nawo ye respectinga. Era ndi very happy nti omukisa gwe nali nfunye era ndowooza gwe nkyafunye gwokka. Ndi very happy and very proud nti omuntu oyo amusaana. Omukisa gwe nali nfunye era gwe nafunye gwokka, gwe nkyafunye gwokka, kino kibategeeza omuntu oyo amusaana. Si buyinza bwange kumuvuga kuba mugamba ali tukolera omukola amutugambe. Yaman okubeera ne Nice Jose nfunye omukisa okwongera okulambula n'okumanya Sese Islands, okumanya omukulu mulowooza. Nali namuwulirako nga mulabyeko nga sini Jose naye ate okumumanya mbadde ne Nice Jose. Era okubeera ne Nice Jose wetwafiirwako muganda waffe mukwano gwaffe nnyo omugenzi DJ Nana, rest in peace, era mukama kw'ekimuli eky'emirembe. Emirundi gye tutambudde gyonna tuwakana ne tukayana naye tetulemaganangako tumala netutuuka ku finishing line. So kyonna kyekiri, DJ Nice Jose, happy birthday. May you live to blow a very many more candles ahead. God bless you mu byonna byokola, mukama akwatireko ofune obuwanguzi. Kiki banjogerako eyo nze bebakwogerako biyinza okuba oba oli awo tebiina makulu kubanga mbeera naawe. Just kyalibadde nti kikyomanyi ku Senior B kubanga omuntu gw'obuuza nti kiki banjogerako ebiseera ebisinga abatabeera naawe ng'ayinza okuba takumanyi. But for entirely something like 4 years we've been together. And I think we cannot take the ngati twogedde. Either text wengisindika otagiraba kati, you either see it tomorrow. But again you get back to me. So this is the Senior B I know. First and foremost, Senior B muzadde. Omuzadde kitegeeza sikwe kuba n'abaana abangi. Omuzadde ye muntu atwala obuvunaanyizibwa ne bw'abanga baali nabo si yabazaala, naye afuba okulaba nga obuvunaanyizibwa bw'omuzadde bw'abanga akusingako emyaka abwetikka gy'oli nti however much osobola okuba nga omusinga like ne bw'obanga omusinga legacy, ne bw'obanga omusinga to be financially stable, ne bw'obanga by'omusinga bingi, but as long as akusingako obukulu n'ojja gy'ali abeera akutwalira mu kifaananyi ekyokuba nti muzaddewo. That is one good thing.
ekimu ku ebyo bye mmanyi. Ekirala Senior B ali welcoming nti mu kubeera welcoming omuntu ne waba tamumanyi amuwa obudde, not like any other person nti when you face them mostly nga bali mu celebrity life nti omuntu wawulira erinnya Senior B, most of the people there would want to be by your side or would like to move with you. Naye we bawulira nti DJ Senior B, kati omuntu najja nagamba kati for example waliwo abaana abamu abajja ku birthdays ezimu naye nga ddayo nagamba twabadde ne Senior B nanyumiza abalala nagamba ani gwadde nayo tuka ku Senior B nabadde nejo gwe Senior B omumanyi kwegamba nga oli ali eri alowooza Senior B yali badde atambulira mu bbanga tayaniriza abantu naye nga to the surprise ono amulaga nti muntu ki yabadde naawe. So another thing, Senior B musajja mugumiikiriza. Senior B tayayaana nti kimutwalira ebbanga osalawo ekintu ne bw'abanga either agenda kifunamu nnyo asooka n'akiwa obudde n'akirowooza wadde ngenda kifunamu naye wano tutambudde tutya wano na wano. So kyenyiza okugamba kansimbeyo kino nti Senior B ayagaliza because one thing when atandika otambula naye nga ogenda mu kifo people could just notice and recognize Senior B. Ne Senior B muntu gw'otambula naye n'atayagala bamanye ye yekka. Bw'aba atambudde na Isaac balina omumanyi ono ye Isaac, bw'aba atambudde ne Nice Jose era I'm proud of that and I thank you for that because abantu abasinga ate bamanyi lwakuba ggwe ate nga mukuba nti bamanyi lwakuba ggwe ate tufuse ba mukwano nnyo eri abantu abo. Kati for example I might say Senior B is the reason as to why I'm in the media of Uganda because I remember twagendanga ku Dembe ng'akola Africa Corner ne DJ Jacob Omutuuze tubeera omwo ne bato omusange nga ndi ku campus, but by then nga womanyi love ya music, then he realized that I was good at playing music. So one day Senior B nangane you can play the music on the radio. Nangamba okay kangezeeko nyina gwe nyinza okwogera naye. Before you know nayogera ne DJ Nick. DJ Nick yali ku Suubi. DJ Nick on a Saturday nagamba Senior B mugamba je nengenda ku Suubi radio. When agenda ku Suubi radio DJ Nick ne ateekayo nezanya music. Nick nagamba music mulungi tukolenga weekend wobo sobodde okujja. But remember that time nali nkyali campus nakyakola n'ebibuuzo kati ng'olumu mba nsobola ebibuuzo ebyo ate okubanga biriyo ku weekend so I couldn't make it. So kati jjukiranga ne facilitation gwaba alina okwo facilitating at times DJ Nick n'akubeereramu nga womanyi with passion. So Jane netandika bwetyo. Jane bwetandika bwetyo ne tutambula. So before you know Suubi radio ne ban recognizinga nengende Masaka then nenvayo nezija record radio, but I would say nyina abantu bangi nnyo mu media ye Uganda, but the link was because of DJ Senior B. So ekiri kyegambye nti ayagaliza. So in that way media a good day opportunities zange nyingi nyendala because kati n'ebintu ebirala byonna byokola era if when someone talks of Nice Jose either we Masaka ajja kugamba yali akola ku Suubi owe Kampala ajja kugamba akola ku record ate kati bwogenda mostly mu bayimbi bo bajja kugamba Nice Jose muganda wa Senior B. So all the links ziva kwani wono. So and I'm proud of that. So kati byebye bimpipi byenyinza okugamba nti fenna twalibadde n'omutima ogwagaliza ng'ogwa DJ Senior B kuba abantu abamu balaba nga agenda mu kifo ne bamurecognizinga naye tafayo kwanjula ani gwali naye because you never know omuntu gwoyanjudde ayinza okuba nga oli gwasanze alina kyajja omujjako oba n'oli okuba ne kyebasharinga nga kijja batwala mu maaso mwena. Kuba kakati if I might say during the COVID nafuna omukisa n'embeera omu ku abo Ministry ya Health ne Media Center bye yawa zikadi COVID
covid media kan yeah nemberanga mikwano gyange abamu bali tasobola kuva waka, they had issues naye nga you can get that opportunity in a minute or two nagamba oba nyina kyenjagala ofuna wano you drop by nobako kyomufunira so kati ndabira ddala nga if it wasn't that media opportunity then ate oba oliawo it would have been a different story yeah so basically kyekyo kyenyiza okwogera eri DJ Senior B naye nga omutima ogw'okwagaliza I would urge fena twali badde nagwo. Alright, thank you. Bigambo byo bingi bye tulina okwogera kuba olunaku olwo nze nganze luwekenga memories nyingi nnyo mpazi nakala kenjagala tusembyeyo kati nnyo olunaku twali naawe DJ Jacob omutuuze ku Dembe FM alina olunaku lwayogera n'agamba nti namuleka ku kubo era nze namuviirako okugula emmotoka nga yagala kunchalenjinga emmotoka gye nalimu yali ya Jose bannange sirekangako Jacob ku luguudo sirina mmotoka emmotoka yali ya Jose naye story eyo simanyi bamwagala ogira banjaji bongereyo ku sakata vibes na tuze mukola story wezi endala naye kubajukiza mu katono nali mpapa nga ngenda ku Sunday by Galuga nga ntwala muyimbi unfortunately omuyimbi yali akyali wala naye nga ate gyendaga beetaga omuyimbi nga nno kwangwa nfuna omuyimbi ayinza okureplacingawo so Jacob samanya nti yali yeetaaga lift kuba Eva yayita Uber nga sho ekyagenda mu maaso Uber nejja nemulinda awo nalowooza ayise Uber kuba namuwulira nga akola communication kyesamanya kati wano mu kufuluma yambuuza ani oyo akutwalako ne mugamba alabika Jose kangendeyo ndabe kati mukukirira kumbe naye yajja atogoberera nze mukutuuka nsangawo parkinze ku mulyango nga ntula motoka ngesimbula kuba waliyo parkinze wali wabi tebaparkingawo nga ntula motoka ngesimbula tutuuka ekibuye MSD jankubira nangamba Brad olese Jacob konzi ate kikola kitu simulese shebadde kyagenda na maaso nangamba mukubireko we namukubira nga takwata nenkubira Ben gwe nabaleka naye Ben nangamba Jacob anyinza omulese so story wetu ngenda okuddayo ku Saturday ddako nga bagamba nina empisa embi naleka bossi wange ku kkubo naye si tekwali kwagala kwange ate kyali kigenderere sirina reason lwaki ndeka Jacob muleka ntya newembanga nteekayo excuse baani nafu nnyo muleka ntya sobola muleka tekali kagenderere so obulamu bwe butubuze butambula era tubeebaza mwenna nti musobodde otambula naffe tusaasira eri abo bakono baffe abaali naffe naye nga kati bakyali bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo eri famire zammwe Mukama abagumye ate tugumya bannaffe nga tebitambula bulungi nti ffenna tetuli bulungi naye tujja kuba bulungi Mukama yakuuma neebaza timu DJ Senior B Regime yasookera ddala eyalimu naava njebaza Regime yaddako eyokubiri yalimu gyaliyaliya njebaza eyo yaleeta manyi ga mugongo ate manyi ga mugongo nagoba gyaliyaliya kana ensi eno kale manyi ga mugongo jakojja katere kano jabitebyo nebaza eyafo yava mu Wizard team DJ Senior B nefuka Wizards family neva mu Wizards family nefuka Sakata Vibes Podium omumwe muli ba Aizo so Aizo kati yafuka meya munaye muli ate oyogerako n'omukazi bonna ensonga omwana Aiza naye kyonna kyekiri no problem. Thank you so much Sakata Vibes. Olunaku luno tuli dedicatingira eri bakwano baffe na mwenna betumanyi ne betutamanyi betusharinga nammwe olunaku lwe muzaalibwa mwenna olunaku lwaleero luno nti happy birthday onaye muntu gwe tuzaalibwa naye ogomanyi naye nga kyemanyi gye bali bangi nyinza obanga sibama omanyi janlaani yanchallenge nga yambuuzaako ekibuuzo naŋŋamba how is oba yakibuuza ate yaŋŋamba how are your relatives naye mugamba I think they are fine naŋŋamba ekibuuzo kyozeemu kirungi kubanga ekyamazima ba relatives bo bonna tobamanyi singa oŋŋambye nti they are fine nali badde nkubuuza bonna obamanyi but of course tubaayo ne ba relatives bangi betutamanyi so kati ne ku kya birthday tulina emikwano mingi oba oli awo gye tutamanyi nti birthday zaabwe zaaleero so
mbaagaliza kyenyiza ogamba nti namwe mbaagaliza olunaku olulungi. Okay. Nze manyiyo mukyala Tinta, musawo Tinta. Mukyala bamuyita Sharon. Sharon yani? Sharon Ruyima. So, ankutumiddeko nnyo Sharon, a happy birthday today. Na buli muntu yenna gwe tucelebratinga naye olunaku lwa leero. Oli w'amaanyi nnyo, oli muwanguzi. February babies bawanguzi bokka. Tulina kyabagamba. Nammwe abazaalibwa ennaku eddiddako abagenda ozaalibwa enkya, nammwe mweyagale. Mukama babeere. Abazaalibwa jjo tewali buzibu. Tubaagala nnyo. Mwebale nnyo okulaba, mwebale nnyo okusubscribinga, naye obubaka obusembe bwandyogadde okuwa kuba tulaba. Obubaka obusembe as well. Nze nja kugamba omanyi engeri gye tubadde twakava mu bululu. Basically abantu bataddewo ekiyita racism kino. Enjawukana mawanga. Nti Abaganda, Abasoga, Abanyankole, but regardless we are all Ugandans. Yes, so yes. I would say ebyo biveewo tukole ebigenda maaso ffenna tuli bana Uganda. Yes. Then another thing, twongere okwekuuma. Uganda etwetaaga, there is a lot to do. Be bawangudde mu bululu, I would say the future is still bright. Right. Togwamu ssuubi. Abawangudde, congratulations. So, but all in all, I think tusigwe obwagazi si bukyayi. Eyo message yange. N'ekirala, corona akyaliyo, atuteka abantu bangi, so kye tulina okukola kwekuuma so that we can survive, and then we have to tell the future generation kyekyo kyenyiza obagamba. Mpozi n'ekirala akatalekeka, mbakubiriza okweyongera okumpuliriza 97.7 Record FM. Mbeerako buli Friday kuviira ddala ssaawa emu paka ssaawa nnya, program bakita The Music Estate. Tubeera twogera ku music in Uganda, Africa, n'ensi yonna. Then the first full hour yebeera ya music kuva ssaawa emu paka ssaawa 2. Then waine tujja ne topical discussion ne munange bamuyita Jamie Josh nkutumiddeko nnyo, and the entire Record FM family mwebale nnyo, abantu abo banjagala nnyo. To my boss Mr. Mpima Wilberforce, kwagaliza mirembe. All right, thank you so much. God bless you. Thank you so much for watching. Maximum respect. I salute you all. Bonna buli omu asinzire okubanga olaba. Abasubscribing mwebale nnyo, abatasubscribing mwebale ddala, mugende mu maaso. Wekaba kakunyumidde osobola kunkubirako ku 0704128800. Eyo namba nekkiriza sendwave ne waba oli wabweru wa Uganda nokasukako akasente, nja kakozesa bulungi, sijja koonoona. Osobola okunkubirako era bw'oba oyagala okujja ku Sakata Vibes obeeko obubaka bw'otussa eri eggwanga, sikulinako buzibu. Abanfollowinga ku Instagram tukyaliyo, mwebale nnyo bale ddala. Abanfollowinga ku Facebook yaffe tukyaliyo, mwebale nnyo okutambula naffe mu lockdown nga tukuba mixes zaffe zo online, mwebale ddala, mwebale ddala. Mwebale nnyo okutambula nange abansikiriza okugenda ku TikTok, kati mbatwala speed nnyo, sibalinako buzibu ate sisaaga n'okusaaga. By the way, I salute my own MC, fresh and clean, MC Kabuto, MC Buto, MC ate tugenda baleetera akazannya akapya bane badde nerabidde wano ku Sakata Vibes nga bamuyita Haji Kasolo. Haji Kasolo agenda kubajja ku Sakata Vibes wano, mulabe engeri gy'atambuzaamu obulamu. Haji Kasolo tazannya n'okuzannya golaba oyo. So akazannya ko kajja kubaamu abazannyi bangi nnyo. Mujja kuba mu Sam Square King, mujja kuba mu Batsima Swaga, mujja kuba mu Manyi ga Mugongo, nze kennyini ne Haji Kasolo oyo gwe mujja okulaba, ne ba female actors bangi nnyo be mujja okulaba. So God bless you. Sibalinako tabu, mwebale nnyo okulaba, mwebale ddala, musubscribinge, Mukama abakuume. Nze birthday boy ne munnange ebirabo mbirinze. Yes, abalabi ba Sakata Vibes mbagala nnyo, amanya n'eddoboozi bampita promoter Batsima Swaga okuva Entebbe aka Bats Media. Olunaku lwa leero njozayoza muganda nange DJ Senior B. Amazaalibwa gwe omukulu DJ Senior B is my mentor long way. Myaka nga 10 plus era yo omusajja yansikiriza ennyo era nangamba agenda osome ebyamawulire nga nakamala senior 6 yange. Omusajja oyo mwagala nnyo, tuwangadde naye ebbanga ddene nnyo, birungi bingi nnyo byandaze era byantuusizzaako.
mu biseera ebyedda ezo zikirabu nga zikyaliwo Club Votes musajja oyo nagendanga naye Club L2 nga ntwala nange ajangu ngene nkulage ku basajja ab'amaanyi tugende nansinkanya abasajja ab'amaanyi radio stations nyingi zantuusizaako TV stations nyingi so is a good person sajja mulungi nnyo so happy birthday my brother DJ Senior B One Love big time nze nkwagala nnyo nga Basi Maswage ekirabo kyo nkirina kinene nnyo era ogenda kikwasa emikono 10 kuba ebiri gyokka tegimala naye nga amazaalibwa amalungi muganda wange olunaku olulungi nkwagala nnyo One Love big time. Happy birthday to DJ Senior B the Remix Wizard omwana gwensinga otegeera asinga mixinga omuziki asinga okola remix ezakabi mu ggwanga ayigiriza abeefuula nti bakabi naye nga ate yasigala mukakamu akumazaalibwa ge ag'omulundi guno njagala okubagamba nti ebintu bingi bye mutamanyi ku Senior B neze kyemmanyi Senior B musajja mmekete omusajja ateerumaaluma omusajja eyali akuteka ebyana bisatu mu nnyumba emu nga bw'ava wano bwadda wali bw'ava wano ne bukya nga buli kyana kigamba kyekyo Senior era ku lwekyo amazaalibwa amalungi singa nkolera ekintu eki ne kuno n'ofata 5 omenye rekodi yo enze lwekyo abamu bampita Kabejja wa Sakata abamu bampita Nantebe gonna gange anyway nga njagaliza Senior B olunaku lwe olw'amazaalibwa ge lumbeerere lulungi era ku luno olunaku njagala afune ekintu kyasinga okulira muli nti yeetaaga ennyo ekintu kyemanyi ku Senior B ye ng'omuntu ku bbanga ettono lye n'akamulabira Senior B ye muntu asinga okwagaliza ge mazima ate era afaayo ennyo ku bantu babeera nabo ekintu kyasinga okwetaaga mu bulamu buno ekyokulya alya nnyo ennyama gyasinga okwagala ennyama oba n'enkoko era ku luno olunaku omuntu yandimuleeteddeyo ennyama n'enkoko olunaku ne lumutambulira bulungi n'ekintu ekirala kyemmanyi ku Senior B nti abantu babeera nabo agezaako bawa counseling oba okubabuulirira ekituufu kye balina okukola n'atamala gabalekanga oba ne bakola bye basanze ebitagenda bayamba afuba nnyo okulaba nga ababuulira ekituufu kyekintu kyemumanyiiko ekirungi munze kyenalaba nga kirungi nnyo ate nga nali sikimusuubiramu. Kaima Shafik, of course, the Mike Lion wendi bulungi nnyo naye nga kantwala omukisa guno okuyozaayoza muganda wange DJ Senior B the remix of the wizard of the B Senior of the B. Happy birthday my brother. One Love, of course. Senior B wamu ku basajja nali mmaze ebbanga mbawulira naye nga sibasinkanangako luckily enough nenfuna omukisa okukola naye bamu ku basajja boogamba nti bali jolly bamu ku basajja abaagala okuhappening ennyo bamu ku basajja abatayagala kwesibako nnaku kwekaabya amaziga ebyo sima biki bikoze bitya embeera ne bwebeeganya kugamba mwana tujja kuyiiya ekintu kijja kuggwa tuleke nga ate obulamu bukola ki butambula ye bamu ku basajja gwemmanyi atagwebwako plot anytime you call that man DJ Senior B and tell him, man, hey blood, chili chiti andi wano ndi board tukoze tutya jangu entebe dachi case we can still mutukako wabera oplot yonna. So he's one of the jolly guys. Of course we want to take this opportunity kulanga tumwagaliza amazaalibwa amalungi. May you keep blowing more and more candles mukama katonda gene mbaso no ku blessinga, keep being jolly bero muyaya ali izeranga bobadde paka sawa yonna then ekisemba basajja bemmanyi abatakula baga Senior ali myaka obanga 5 oyaye man oyaye akikuba lebo omutulira bwoti olowooza ali myaka gyaffe abali mu 25 obante byenyo amanya ne Dovoice Dr. Katz producer okuva mu Effects Media twala omukisa guno okwagaliza muganda wange DJ Senior B amazaalibwa amalungi. DJ Senior B nkwagala nnyo kutumiddeko omusajja wange wetwazirwana bwe tuzze tutoba okuva eyo yonna nze nkimanyi okimanyi Zana Times zitujukiza bingi naye muganda wange pozi kyemmanyi ku musajja oyo DJ Senior B emusajja aterya mu ntama omusajja oyo ayogera nnyo kyaba afiiringa ye musajja abeera nti waba takwagala nga takufiiringa era akikubula mazima nti takufiiringa teyeebuzaabuza
aba akubuulira amazima ate nga nno ekintu ekyo kiba kirungi omuntu akubuulira amazima akulaga amazima yabeera omuntu omulungi ddaani omuntu okupretendinga nti agenda oba waali ng'ate waliwo kisiikirize kye so ebimu ku bintu ebinjagaza nnyo omusajja oyo omusajja oyo kyebimu ku byemwagaza kuba yasooka nankalubirizamu engeri gye nabeeranga naye nga simutegera the moment we namuyiga nentandika omumutegera nemanya bwati bwali namutegeera ntandika okudiringa naye so netunyumirwa obulamu era simanyi naye nga kwaganya DJ Senior B kwaganya balekula nsaba mukama ku ngero buwangazi n'okutuusa ku biruubirirwa byo kuba mmanyi ebirooto bikyali bingi olugendo lukyagenda mu maaso tukyalwongerayo so kisinga obukulu kubeera nga tusaba mukama atuwa obulamu tusobole otutuukiriza ebyo bye twali tuloota sigadde Dr. Katz producer ku lwa muganda wange Senior B happy birthday to you bana ndikuyimbiddemu naye sijja kuyimbira twale eri bampita Kaziwe Patrick aka Selector Case abanji gwe bayita DJ Case Music nga ndi wano okwagaliza muganda wange mukwano gwange DJ Senior B kyeyandaga nti mubanga wonosanga baserebo ye musajja oba omusisinkanye ng'obadde oba tomumanyiye muntu akuwa time ng'omuntu wa bulijjo ayawukanako ku baserebo abalala nti ye kennyini yakuwa n'ekyokumuddamu azini akuteekerawo embeera ntambuddeko neŋŋendako ebusiya neŋŋendako mubende mitiyana wangi tutambudde nga ntambulira ku DJ Senior B ne bammanya saawa zino nga wendi abantu abankubye ne banga Case jange okole Senior B so ekintu ekyo nkimwebaza nnyo simanyi oba ndi musasula nte gyovola abantu dde wano omwebaliza wano mwagalize emyaka emirungi obulamu obulungi ayongere akole ssente ye musajja ayagaliza by the way nti omusajja mbeereddewo nga nze DJ Case kuba bangi namusanga alina abantu bangi nnyo babeera nabo naye nga time mukuwa obudde DJ Senior B big up yourself time ojiwa kyenkwebazaako kyokka wampa obudde simanyi ngeri yakusasulamu ne wampa obudde connection zonna zenina Senior B big up yourself ekibi ku Senior B omanyi sijja kwogera birungi byokka ekintu ekibi ku DJ Senior B ye musajja nga yakedde ku makya nagamba saawa 2 alinga muzungu kivulaba nakola ensobi nali njagala nnyo ekintu ekyo yaŋŋamba nali nga nsaba nnyo ndabe ku mami we ye musajja akwata time nti ye musajja nakugamba saawa 2 ziba 2 nkwagaliza emyaka emirungi Senior B big up yourself sigadde DJ Case on best DJ Senior B musajja mulungi nnyo eri abantu ye omuntu gwe mmanyi ayinza okubuulira ekintu singa nti yali musomesa abaana abasinga bangi bandibadde bayita ayinza okubuulira ekintu gwe n'onyiiga n'ate n'omaliriza ng'ekintu kyagambye kikuyamba ate nga kikuvaamu kwegamba Senior B okumumiitinga kwange twali ku Red Carpet Awards nga simumanyi nnyo naye nga ye ate ampulira buwulizi nange twafuna enkolagana nagamba yatandike tukolenga naye awe twatandika okujja omukwano nenzija nga muyigirako ebintu bingi zenkola kino mwebuuzaako biba bintu bingi byakoze ddala gyendi bintu bingi kuba kukyusa obulamu kubuulirira omanyi tulowooza nti tukoze kino otuuse aye noddamu n'akubuuza kyekiddako simwogezi nnyo naye ebigambo bye birimu amakulu bizimba n'akubuulirira alinga kankitwale nti musomesa eri abavubuka nga ffe abamumanyi ffe tumutwalanga musomesa n'ensobi gy'abakoze n'akutereezaamu wano kwegamba amazaalibwa agenze mwagaliza obulamu obulungi byonna byaluubira naye mu birooto bye asobole obituukako DJ Senior B kwagaliza amazaalibwa amalungi Mukama akuume n'ekisa ky'olina ekirungi eri abavubuka n'omutima ogukuume wadde abakunyiiza naye tova ku mulamwa kuba tojja kijjawo kijja kusigalawo kigenda mu maaso DJ Senior B happy birthday
katwalina omukisa guno era still okwebaza oba okuyozayoza muganda wange DJ Nice Jose DJ wali ku Record FM sebo webale nnyo okwasaganya kintu. Happy birthday, wish you all the best my man. Mukama Katonda agende maaso n'oku blessing emyaka gino gyonna. Nice Jose sibadde naye ebbanga ddene naye emyaka ndowooza kati tuvuga emyaka egiwera mu egisoma mu 4-5. Bwe nasooka okusinkana Nice Jose nabanga gaye omusirise nnyo ngali ize abeera awo mu busonda mpola abeera yefuula poole naye nga bamu ku bagayi bemanyi bwano mu face ali poole naye wali eri mu nsonga ziri naye atabukamuko. But anyway, Nice Jose, one love sebo twagaliza amazaalibwa amalungi naye nkubanja Nice Jose bamu ku basajja bemanyi nabo abatera okubeera ne zippate na bucho obuntu obwenjawulo yansubiza okuntwala ku eri Kalangala paka nakati tantwanga tugenda myaka 3-4 tuli mu kintu kyekimu. Nice Jose sebo bova mazaalibwa ntwale Kalangala naye nga nkwagala nnyo man, one love, wish you the best. Nze Miyonga Isaac Kasirye osobola okumpita Isaac Aizo nga ndi wano okwagaliza muganda wange oba baganda bange ababiri amazaalibwa amalungi Wile Godfrey aka DJ Senior B the Remix Wizard ne Kakembo Joseph aka DJ Nice Jose. Timbagaliza amazaalibwa amalungi olw'ensonga nti mwazaalibwa ku lunaku lwe lumu era tubadde nga tulusharinga ffenna wamu emyaka egy'emabega naye nga mbagaliza olunaku olulungi. Kyenyinza okwogera ku baami bano nti nsisinkana DJ Nice Jose mu 2010 tubeera ffenna nkyasoma era nnyambye mu bintu bingi mu kusoma kwange n'okubeerawo kwange paka essaawa ya leero. 2015 sisinkana DJ Senior B, by then nali muwulirizaawo ennyo nga akola ku Dembe FM. Musinkana 2015 era nga nayitiramu DJ Nice Jose okumanya DJ Senior B. Mu DJ Senior B nempitiramu okumanya abantu bangi nnyo omuli muganda waffe Sister Nana, DJ Manyiga Mugongo, Selector Case, bangi n'abalala besijja kusobola kwogerako naye nga mbadde nabo nsharinze nabo ebintu bingi banyambye ebintu bingi mu kubeerawo kwange n'okuzuula emikwano emipya egisobola okunnyamba era ndi musanyufu oba ndi mumativu n'ekyo kyendi nabo kyensharinze nabo olw'ensonga nti nabo babadde bamativu era babadde basomesa gyendi sina kyenejjusa. Mbagaliza olunaku olulungi amazaalibwa amalungi ag'essanyu n'omwaka omujja ogwa 2021. Okay, nze Kyeswa Bone aka DJ Manyiga Mugongo njagaliza DJ Senior B amazaalibwa amalungi. Nasooka ne mmanya obongo bwe yakozesa nga yeetuuma erinnya lye DJ Senior B. Ti obongo bwali bw'amaanyi ffe ba DJ abamu tumala geetuuma amannya naye nga tetumanyi. Yasooka n'atukolako ffe bannayuganda n'abazungu n'abawa eryabwe. Ekyo kimu oyo no DJ Senior B. Kuba nze nali simanyi nti B etegeeza na Badman era musajja w'amaanyi. Katate n'abazungu n'agenda n'abawa the Remix Wizard. Weewaayo oyinza okusangayo abalala abamumanyi naye nganze DJ Senior B yanema okunyonnyola. Yes, ebirungi bingi byazaakola DJ Senior B nze nganze byankoledde ne byendabyeko ng'akolera bannange bingi nnyo. Sirinawo entambudde mubamu n'atanyanjula. I think era nsuubira mu mikwano gye bwe babanga baliyo 10. I think anta 5 bamanyi n'aba 5 abaliyo abasigaddeyo nabo nsuubira baali bawuliddeko ku linnya lyange Manyiga Mugongo. Nganze byankoledde DJ Senior B. Ekirala kye mumanyiko ekibi DJ Senior B waba akulabyeko ensobi agikugambirawo there and then agikugambirawo so musajja oyo musajja mwegendereza nnyo mu bintu byakola. Anze Manyiga Mugongo we najjira amazaalibwa amalungi. Wamanya n'eddoboozi mpitibwa Nispro, the baddest producer in Uganda ku Entebbe Road. Njagaliza Senior B amazaalibwa amalungi. Omusajja oyo kyemumanyiko nti musajja ayagala nnyo ebintu ebiri perfect. Yeah, is a perfectionist nga wona akwogera mu Luzungu. Nekyala ebintu byabikwata mpola tapapa. Yeah, Senior B amazaalibwa amalungi yakekizo yagala. Yenze MPR Kawandula bigambo nga njagaliza mukwano gwange muganda wange ambereddewo ennyo mu nsonga zaffe eza music bamuyita DJ Senior B the Remix Wizard. Mwagaliza amazaalibwa amalungi. Musajja DJ Senior B atuberedde okuva nga tutandika okuva wansi mpaka nakati tanatujjako mukono.
era musajja gw'okubira kati anti family ato tuli mu byakweyiya sente tewaba n'omukubira n'omusumbuwa n'omugamba njagala kino nga kyetaaga akasente akawerako nenga tokayina naye era alina omutima ogwagaliza era tukutteko nnyo okututwala mu maaso era kutwalaganya mu eyo embeera mw'obeera olina kwasaganya n'obeera ng'endongo eyitawo era tukubira nnyo emiziki gyaffe ku marediyo ag'enjawulo n'ogiwako bapurezenta banna abalala naba nga tuyisawo naffe ensi nesobola okuba netumanya era DJ Senior B nkwagaliza amazaalibwa amalungi yenze MPR Kawandwa Bigambo omuyimbi wa Luga Flow era abanfollowinga munfollowingeko ku Facebook kwendi YouTube Google wonna amanya tegakyuka MPR Kawandwa Bigambo DJ Senior B webale tusamanyi notukwatako otutwala mu maaso era nga oli DJ Senior B tulina okuwangula webale nnyo byonna byonna tukwagala nnyo DJ Senior B amazaalibwa amalungi mukama waffe. When the song is nice, Wizard, act on, easy the lyrical, Shangaza, Felix Pro, Bino sibya kufunya bango, sibya mageno, sibya fanya funyo, tetulina bude bwa kutalika, tutandikira bote bali kuzikiza, eno jemba yukianda mu Bafirika, non-stop work te bali kuzikiza, yeah, as a messa to the ground, wine to the song, girl do the thing once again, where you back it and set it and lock it up, the way me lock it up, put it on the ground, do the thing like it up, kavodi mokeko batwongeremo, Senior B, besi checho batwongeremo, kanga mwawo, kanga mwawo, the way you dance, girl, you so fine. Boy, your body, girl, my mind. You me wrangle it, but baby, girl, you can't kanya. But you me girl, in your girls, I know with your mic.